Ssaawa ssatu ez'enkya ya leero mwasuze mutya nno bannaffe abatuwuliriza. Ano ge mawulire okuva wano ku CBS FM Bulange Mmengo ng'omusomi nze Wamala Balunabba. Nga Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku olw'eddembe lya bannamawulire olunaku olwaleero, poliisi yekkokkodda alipoota ezikyafuluma nga ziraga nti esinga okutyoboola eddembe lya bannamawulire egamba nti kino kyongedde okuttatta n'ekifaananyi kyayo mu bantu anti gwe baayogeddeko kambe kaawaase tekaggwako masanda. Alipoota eyafulumiziddwa Sabbiiti ewedde ekibiina ekirwanirira eddembe lya bannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists yalaze nti poliisi mu myaka 3 egiyise era yeebadde ekyalidde empanga mu kutulugunya bannamawulire n'okulinyirira eddembe lyabwe, ng'embeera eno yagifuulira ddala y'abakazi bajja kabugo kakadde tekaggwamu nsekere. Akulira ebyobufuzi mu poliisi ya Uganda ng'era yakulira enkwatagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo, Afanda Sani Kasinja agambye nti bakooye okulabikiranga mu alipoota ezibaswaza nti batulugunya bannamawulire buli lukya, yadde nga bazze bateekawo enteekateeka ey'okutumbula enkolagana wakati w'abasirikale ba poliisi ne bannamawulire. Afanda Sani Kasinja ategeezezza laadiyo Kyabase ey'obujjajja nti basazeewo babangule buli mwezi abasirikale baabwe okuviira ddala ku bawansi ku poliisi positi bamanye engeri gye balina okukolaganamu ne bannamawulire. Poliisi tesobola kukola mulimu gwayo obulungi nga tekolagana bulungi n'abamawulire. Kale nno abasirikale ba poliisi bonna we bali n'abampulira kati tuteekwa okweyisa obulungi n'abamawulire. Sirabawo nsonga lwaki owa poliisi n'atwalira amateeka mu ngalo atulugunye ow'amawulire olw'okuba nti aggyeyo kamera ng'ayagala kukwata biki ebigenda mu maaso. Sirowooza nti bakwata ebitaliiyo, bakwata ebiriyo. Bw'oba okoze ensobi jjukira nti abamawulire be maaso g'abantu. So tujja kutema empenda okulaba nti tumalawo obuzibu buno. Nsuubira nti omwaka ogujja tetujja kuddamu okukwata ekifo ekisooka. Twagala tuteekewo meetings eziri katugambe monthly, tutuule ne ba directors, tutuule ne ba editors, tutuule na media houses, tulabe tujjewo olukonko wakati wa mawulire na naffe aba poliisi. Wabula akulira ekibiina ekitaba bannamawulire ekya Uganda Journalists Association Wujja Mathias Rukundo agambye nti gavumenti ya Uganda esaanidde enoonyereze ku bitongole byayo ebizze binokolwayo nti mu kutyoboola eddembe lya bannamawulire bisula nnyanama okusinga okufulumyanga ebiwandiiko ebyetonda obwetonzi. Tumanyi bwe kibukulika mu matu ga bannayuganda ng'ebitongole bye tusasulira okutukuuma ate bye bisinga okutulugunya bannansi. Ndowooza obukulembeze obw'oku ntiko kye kiseera butunule ddala ebigendererwa by'ebitongole bino bituukirira, kubanga kyennyamiza okulaba nga alipoota yeefuluma n'otawulira yadde mukungu wa gavumenti agamba nti wano tujja kukyusaamu, tugenda kukyusaamu wali na wano. Naye okusingira ddala lenja okwebaza abo bonna abagaanyi kye twagaana mu ntandikwa obutaggwamu maanyi ne tusigala nga tulafubana wakati mu kusoomoozebwa okulaba nga tulwanirira eddembe lyaffe, si ddembe lyokka ery'okusaka amawulire naye eddembe nga bwe lituweebwa mu ssemateeka w'eggwanga, eddembe ly'okukola emirimu gyaffe mu mirembe, eddembe ly'okusasula obulungi, eddembe ly'okufuna amateeka amalungi agatatunyigiriza, eddembe ly'okufuna obwenkanya nga tutuuse mu kusoomoozebwa. Ate bo abaddukanya ebibiina ebikulembera bannamawulire okuva mu nzikiriza ez'enjawulo bekkokkodde embeera bannamawulire gye bakoleramu emirimu gyabwe. Joshua Munsaasizi Nsubuga akulira bannamawulire ab'Adventi agambye nti bannamawulire ensangi zino bakolera mu kutya olw'okuteekebwako bambega. Bannamawulire bonna betulowooza nti bansonga bongedde okutya omulimu guno okugukola olw'okukettebwa okukolebwa naddala ku ssimu zaabwe, ku mikutu gyabwe emitimbagano ne mu mbeera eza bulijjo gye batambulira. Kireetawo okweraliikirira eri ebiseera by'omu maaso eby'omulimu gw'amawulire. Kireetawo obweraliikirivu ku butuufu bw'amawulire abantu ge banaafuna mu biseera eby'omu maaso ng'embeera esigala bw'eti. Kyokka era ekisinga n'okwennyamiza nti eriyo ne bannamawulire bannaffe abakozeseddwa okufuuka bambega munda mu mawulire, abakozesebwa okuketta n'okubega bannamawulire bannaabwe. Singa tetutereeza mbeera eno ng'obudde bukyali, ebiseera by'omu maaso eby'amawulire tebigenda kuba birungi. Yakulira ekibiina ekitaba bannamawulire abakristaayo Blasio Zambali Mukasa agambye nti kyannaku nti bannamawulire bangi badduse mu mulimu guno olw'ensasula embi nga kiviiriddeko omulimu guno okubulwako abo abeebuuzibwako.
wakyaliwo okusomozebwa kunene nnyo naddala bwe kutuuka ku nsasula y'abannamawulire era ensasula embi eyo eviiriddeko bannamawulire abagundiivu omulimu guno okugwesulubabba nga bakyali. Tulina okusomozebwa tetusobola kusanga munnamawulire akaddiridde mu mulimu guno nga bw'olaba emikutu gy'amawulire egy'ebweru bangi be tuba twesigamyeko oba be tuba tulabirako banguwa okunoonya emirimu emirala nabo basobole okukola ku nsimbi ezeegasa mu nsawo ne balekawo obumanyirivu obwo bwandiyambye okuzimba omulimu guno ogw'amawulire n'abala okuguyigirako ne bagenda ne bakola ebirala. N'ekyokubiri bakyaliwo okusomozebwa kunene abannamawulire obutwogera bituufu olw'okunyigirizibwa n'okutya naddala bwe kituuka ku mawulire agakwata ku bitongole bya gavumenti. Ate ye Kamulegeya Akireewo Kiwanuka akulira bannamawulire abakatuliki agambye nti okutulugunyizibwa kwa bannamawulire okweyongera buli lukya kuvudde ku kubulwawo bumu mu bannamawulire bennyini. Obugubi bwonna obuliwo munnamawulire afuba okuweereza ng'obutendeke bwe bulagira. Okusoomozebwa okuliwo kusaana okulwanako olwaleero naddala wano ewaffe mu Uganda kwe kubeera n'eddoboozi eryawamu nga bannamawulire nga musobola okusimba amannyo ku kintu ne mukifunamu naddala okulwanirira eddembe lyaffe. Tumanyi bulungi nti amawulire kuyitibwa. Amawulire si mulimu ng'emirimu emirala naye kwe kuyitibwa Katonda kw'aba atuwadde. Tuyisoomwe eddoboozi lyaffe nga tuweereza abantu ate nga tuzimba n'obwakabaka bwa Katonda. Ye minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda era nga ye mubaka wa palamenti omukyala owa disitulikiti y'Emityana munnamawulire baagala Joyce Ntwatwa agambye nti baakwongera okulwanirira eddembe ly'abannamawulire ng'abali ku ludda oluvuganya gavumenti. N'olwekyo kivumirira ne sekuvumirira yenna abamawulire bakozi abaluubirira okulaba ng'ensi erimu demokrasiya erimu eddembe ly'okweyogerera n'abantu okumanyisibwa bigenda mu maaso. N'olwekyo kibi nnyo kya bulabe naye tugenda kwongera okwengeejinga tulabe na biki bye tusobola okukolako n'engeri gye tusobola okupushinga palamenti okukkirizisa abantu ababadde benyigira mu kutulugunya bannamawulire okubakangavvula naye n'okubaako amateeka ge tukyusa agalabika nga gatyoboola eddembe ery'amawulire. Nga mmaliriza mukkirize nkozese n'omukisa guno okwongera okukoowola gavumenti ekkirize okuggulawo oba kye bayita full restoration eya Facebook kubanga abantu bangi bagikolerako okwongera okutegeera ebigenda mu maaso n'okuggyawo emisolo ku internet kisobozesa abantu abawerako okweyambisa tekinologiya. Wabula omusomesa w'ebyamawulire ku University Makerere Dr. Brian Ssemuju bannamawulire abasabye nabo bennyini bakozese olunaku luno beefumiitirize ku ngeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe. Lunaku lukulu eri si bannamawulire bokka wabula n'eddembe lya buli munnayuganda kubanga bannamawulire be baddira emiramu emikulu mu Uganda ne bagiraga abantu ate ne bagiraga n'ensi yonna. Kati okulaga emiramu egyo eri abantu n'ensi yonna kiyamba bannaffe abalina obuyinza okukuuma eddembe eryo okuba nti balongoosaamu awabeera wali obuzibu. Naye nga bwe tumanyi bulijjo nti emirundi egisinga ebintu bitwogerako nga bannamawulire bitera okubeera nga ate bikwekeddwa obanga eri abaagala bikweka. N'olwekyo olunaku nga luno tuyamba okwejjukanya n'okulowooza ku ngeri gye tusobola okulongoosamu omulimu gwaffe naye n'okulowooza ku ngeri gye tusobola okukolaganamu n'abo ababeera balina bibakweka bye tuba twagala okwogerako ate nga biyamba ggwanga. Ye omuyi w'amagezi eri pulezidenti ku nsonga z'ebyamawulire era nga yaliko minisita w'ebyamawulire Mary Kalolo Kuluutu Businje asabye bannamawulire babeere n'omutima ogulumirirwa ensi eno nga bakola emirimu gyabwe. Tuli bangi ababasiima omulimu gwe mukola ate nga namwe rediyo yammwe eyo njagala kubeebaza okubanga muwa abantu amawulire agazimba aga developmento ate mbasaba abamawulire mwenna bwe muli eno nsi Uganda nsi yaffe ffenna n'olwekyo tubeere nga tuzimba so si kumenya mbadde mbasaba tevaayo. Nabbambula w'omuliro atannategerekeka kwavudde asaanyizaawo ebibanda by'embaawo mu bitundu eby'Nakasozi Buddo era abasuubuzi bakeeredde mu maziga. Kigambibwa nti omuliro guno gutandise ku ssaawa nga 10 mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era abasuubuzi bagenze okukeera ku makyanga emmaali yaabwe yonna efuuse muyonga. Abasuubuzi abajjiiriddwa emmaali yaabwe bagamba nti kaakano basobeddwa eky'okuzzaako. Nakasozi wano tufunye ekikangabwa tufunye entiisa Iwobe emiranga kwaziira na wano ekyo nga kivudde ku nabbambula w'omuliro akutte wano
ekibanda ky'embaawo ekisingira ddala obunene oba ekibadde ekisinga era n'ebbajjire libadde lisinga wano mu bendobendo lino lyonna kumpi eryakyengera tawuni kanso. Nze mpitibwa Kasumba Joseph mbadde nkolera wano eno ku bbajjiro eryakutte omuliro naye ebintu byaffe byonna byayidde era tetulina ntandikwa yonna tugenda kudda mu kyalo. Ekyamazima nange mbadde mukozi wa ku bbajjiro lino naye embeera mbi tusanze ebbajjiro lyayidde lyonna kugamba embeera mbi tujja kulimba amazima. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amanyi okulwala okunyonyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Saako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajani agawa chayiwo eddekende. Munnamawulire alina eddembe okukola emirimu gye mu budde bwonna mu kifo kyonna nga munnamateeka Jackson Musoke bw'annyonnyola. Waliwo article 41 ereeta right to information. Then tubaawo ne article 29 eyogera ku freedom of speech. Eno bannamawulire gye bajja eddembe lyabwe okusobola okutambuza emirimu gyabwe. Era kyobula bannamawulire bayitibwa fourth estate nti buloggyeko amasiga ga gavumenti asatu bannamawulire essiga eryokuna okukola emirimu gyabwe gye tuyita fourth estate. So bannamawulire balina etteeka lyonna oba balina rights zonna okukola emirimu gyabwe mu ngeri yonna basobozesa okukola emirimu mu mbeera eyo buli ddembe lyonna okukwata buli baba basobodde okukwata amawulire mu mbeera yonna mu budde bwonna ate nga ne gavumenti eba erina obba ebakkirizibwa obbayambako. Enkalu zizzeemu nate okukalambira wakati wa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafairu Majezi ne bannyini ntebe abazi disitulikiti okuva mu Buganda olwa gavumenti okugaana okubongeza omusaala ng'ate yasuubiza okwongeza emisaala egy'abakozi ba gavumenti naddala bannassaayansi bo ne batunuulirwa kyamulinga Salambwa lya Nsenke. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa gye buvuddeko yalagira minisitule y'ebyensimbi eyongeze emisaala gy'abannassaayansi abakolera gavumenti okuli abasawo, abasomesa ba ssaayansi, abalimisa, abakugu mu byamafuta, bayinginiya n'abalala okuva mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja nga kino gavumenti egamba kikoleddwa okutangira abakugu bannassaayansi okuddukira ebweru wa Uganda nga banoonya ensasula ennungi nga bwe bazze bakola. Bannyini ntebe bazi disitulikiti olwaleero basazeewo basinkane minisita Rafairu Majezi abannyonnyola ekikyaleetedde gavumenti okugaana okubongeza omusaala nga n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu omuli bo wamu ne bannyini ntebe b'ebyalo tebannaba kwongezebwa musaala ng'ate bawulidde nti bo abakulira abakozi ku zi disitulikiti bakkaawo emisaala gyabwe gyayongezeddwa okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ayogerera ekibiina ky'abannyini ntebe bazi disitulikiti okuva mu Buganda era nga yennyini ntebe wa disitulikiti ey'ekyotera Patrick Kintu Kisekulo ategeezezza nti banyiivu olwa gavumenti okubaleka ku musaala ogw'obukadde 2.7 buli mwezi ng'ate be basinga okubeera wansi mu bantu bw'obageraageranya n'abaka ba palamenti abafuna omusaala oguli mu bukadde 20 n'omusobyo. Twagala minisita atuwe ensonga lwaki zagibwamu ate nga zituyambako okukola ebintu abantu bye balaba. Ekirala ekyokubiri gy'emisaala gyaffe nga basente ba disitulikiti kimanyi bulungi nnyo nti bannaffe abasigadde bonna mu ggwanga baabongezezza neffe kye bayita ba local leaders okutandikira ku LC1 okutuukira ku LC5 sente zaffe ziri wansi nnyo ate ebintu ebiba birinnye mu ggwanga birinyira kumu naffe tubeera mu mbeera y'emu ate ffe tusinga okubeera mu bantu kubanga buli lunaku tubeera mu bantu mu ngeri ez'enjawulo. Ensonga ey'okusatu y'entambula. Bannaffe abamu ba ssente ba disitulikiti balina mmoloka tulowooza nti kale mu kunyigirizibwa bantuwadde miliyoni 10 then ne tuveeyo waggulu nga tujja tukka paka ku LC1 LC1 ne baba nga bamuwa emitwalo 10 omwezi ate awo wakati waliwo bassente ba LC3 nabo ne babalinyisa ssente ba LC3 afuna emitwalo 28 nga baza omusalako ssente. Patrick Kintu Kisekulo era annyonnyodde nti bannyini ntebe bazi disitulikiti eziba mu Buganda banyiivu olwa gavumenti obutabateeka mu nteekateeka ez'okukulaakulanya abantu gamba ng'eya NADS n'eya Parliament Model saako Operation Wealth Creation nga kiviiriddeko abantu bwe batwala obutafuna mu nteekateeka ezo. Patrick Kintu Kisekulo agambye nti bagenda kunnyonnyola minisita Rafairu Majezi ekyabasazaawo okuva mu kibiina ekitaba gavumenti ez'ebitundu ekyawuluga bo ne basalawo batandikewo ekyabwe akimanye nti bulijjo mukadde wa muno tayomba ng'obuziina bwe bwabulese bwa busanze.
Bino bijidde nga banyini ntebe ba zi district okuva mu bitundu bya Uganda ebirala nga bo bali mu kutendekebwa mu by'obukulembeze ku ttendekero ekyankwanzi. Wabula Minisita Rafael Magezi bw'atuukiriddwa CBS ku ky'okusinkana banyini ntebe ba zi district abava mu Buganda agambye nti ye kino takimanyiiko era ye agenda mu lutuula lwa kabineti olwaleero. Ndi mu kabineti na kabineti meeting. Ssaabasajja Kabaka Maaso Moogi ebigambo bye bya nkizo gye tuli. Ensonga endala enkulu nze gyempulidde ku radio n'okusoma mu mpapula z'amawulire y'ensonga ng'ekwata ku ntegeka emaze okuyisibwa ng'eraga tawuni ezimu ezigenda okufuulibwa ebibuga ebinene. Twewuunya nnyo okulaba ng'ekibuga kyaffe Masaka ekirina ebisaanyizo byonna tekyalagibwa mu nteekateeka esooka ey'okuzimba ebibuga. Nsuubira nti bwe nnaaba nfunye akaseera nja kunoonyaayo ku bakugu abamanyi okukola pulaanzi z'ebibuga bantegeeze lwaki ekintu ekyo tekyakolebwa kubanga nze kinnemye okutegeera. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Olwaleero wanyede ku kacayi akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu nsi yonna ekya FIFA kitanzizza ensi za Afirika 6 ensimbi olw'ebikolwa ebitali bya mupiira bye zaakola mu mpaka za FIFA World Cup qualifiers. Senegal etanziddwa ensimbi emitwalo 17.5 eza Swiss francs olw'okulemererwa okuteeka ebyokwerinda ebimala ku kisaawe bwe baali nga battunka ne Misiri eddaka nga 22 Ogwokusatu era ng'omupiira guno Senegal yagwangula ggoolo 3-1. Mu ngeri y'emu ne Misiri etanziddwa ensimbi 6 eza Swiss francs olwa ttiimu eno obuteeyisa bulungi n'abantu kinnoomu bwe baali battunka ne Senegal. Nigeria ne Democratic Republic of Congo nazo ziragiddwa zizanye emipiira egiddako ng'ebisaawe temuli bawagizi era Nigeria eragiddwa esasula ensimbi emitwalo 15 ate Democratic Republic of Congo esasula ensimbi 15,000 eza mafalanga ga Swiss. Algeria eragiddwa esasula ensimbi 3,000, Morocco ensimbi emitwalo 3 era ezettuluba lyerimu olw'okulemerera okukuuma emirembe ku bisaawe. Empaka za FIFA World Cup qualifiers zagenda okuggwako nga Senegal, Morocco, Cameroon, Tunisia ne Ghana ze zaayitamu okukiikirira ssemazinga wa Afirika mu mpaka z'ensi yonna eza FIFA World Cup ezigenda okubeera ekkata omwaka guno. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omukazi bw'azaala omwana n'amuzzaako omulala nga tamaze kuzza mukono mabega, ono omwana adda ku oli eyasooka bw'aba mulenzi atuumibwa Kiwanuka, so nga bw'aba muwala atuumibwa Nnaabawanuka n'oluusi Nakiwanuka. N'omwana azaalibwa n'ebbala ejjeru ku mubiri gwe ate era atuumibwa Kiwanuka oba Nnaabawanuka ng'erinnya eryo lituumwa olw'okulambika obulungi ti wa nsonga nnyo eri Lubaale Kiwanuka nga yamumanya nga tannaba na kuzaalibwa. Wabula mu bitundu by'e Buddu mu kifo ky'okutuuma Kiwanuka batuuma Kagolo kubanga oyo omuntu omu ye Kiwanuka ate era ye Kagolo. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogwokutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 1965 gy'emyaka 57 egyakayita, Ssaabaminisita Apollo Milton Obote Opeto yakyusa amagye omuli n'ag'omu bbanga n'agajja mu minisitule y'ensonga ez'omunda n'agazza mu minisitule y'ebyokwerinda. Mu ngeri y'emu yadde nga Obote oluvannyuma yalonda Felix Onama nga minisita w'ebyokwerinda, naye mu kusooka minisitule y'ebyokwerinda yagissa wansi wa yafeesi ya Ssaabaminisita, bw'atyo n'abanga yagifuga obutereevu mu kwongera okunyweza obuyinza bwe yali awamba.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Obutakkaanya bweyongedde wakati wa Pulezidenti wa Kenya Kamau Wangengi wa Muyiga Ikungwa Magana Uhuru Kenyatta n'omumyuka we Samoei Arap Kipchirchir William Ruto nga kaakano Pulezidenti Kenyatta atadde Ruto ku nninga nti alekulire bunnambiro yeemalire ku kyaliko eky'okuvuganya ku bwa Pulezidenti mu kifo ky'okuwambagatanya kubanga omugoba amagamaga yagobye eryato ku mayinja. President Uhuru Kenyatta alumirizza omumyuka William Ruto nti munafulubojja atayagala kukola ng'alemereddwa n'okuyamba ensi okuva mu katubagiro k'ebyenfuna mwetubidde kyokka gavumenti gy'akoleramu n'adda mu kugigugumbulanga mu lujjudde nga kaakano ke kadde alekulira ave mu kugiriira mulinga omusege. Wabula amyuka President William Ruto yanukudde mukama we President Uhuru Kenyatta agambye nti yeye nnyini ye munafu nga amaze n'ebbanga lya myaka 2 nga tatuuza na kabineti nga bino katika byali kali mu byakwekwasa mu ngeri ya gafuma bagabejjereza taba nti Nabangogoma alina emmindi. Kyatabula President Uhuru Kenyatta n'omumyuka we William Ruto ye mumyuka wa President William Ruto okwesoolayo okuvuganya ku bwa President kyokka mukama we Uhuru Kenyatta n'agaana okumuwagira ate Kenyatta awagire yaliko omulabe we Muzeyi Babatinga Raila Amolo Odinga agwambo. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'ebya ssayansi abakugu bakinogaanyizza nti abantu abagezi mu nsi eno bali mu kabiga kennyini. Abantu abasinga obungi mu nsi tebaagalira ddala kuwangaala n'abantu bagezi kubasinga newankubadde nga basinga ku ngulu beeyisaako ne beefuula abasanyukira obugezi bwabwe. Abayivu abasomanga n'abaana ab'ekisula abatayagalanga kunaaba nga buli lunaku banaabako abazimbi. Okunoonyereza kuno bakukoledde ku University of Central Florida mu America ne balondoola abantu 10,000 mu bitundu ebyenjawulo naddala ku mirimu gye bawangaalira. Bakagezi munnyo bagambye nti abantu abagezi bangi gye bawangaalira bayigganyizibwa mu kimpowooze mu ngeri ye nga kanaaluleeta yeefuula nnyo omugezi katulabe obanga anaakiggusa buli kye baleeta kisekeetererwa mu kimpowooze nga nabo tebamanyi nti kiriko alemesa. Abadde namuziga y'okunoonyereza kwa luno omumanyi Bobby Eftman agambye nti kyokka kituufu waliwo n'abagezi abayitawo nga beerowooza nti mpaawo abakira buli omulala kyaleeta bakisuulirawo mu kasasiro nga tebasoose na kukyetegereza nga munda mu bo balina endowooza nti buli ekinaakola amakulu be balina okukireeta. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Nga Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku olw'eddembe lya bannamawulire olunaku olwaleero, poliisi ya Uganda yeekokkodde alipoota ezikyafuluma nga ziraga nti yeesinga okutyoboola eddembe lya bannamawulire. Egamba kino kyongedde okuttattana ekifaananyi kyayo mu bantu era egamba nti egenda kukola butaweera okulaba ng'etereeza embeera eno. Nabbambula w'omuliro atannategerekeka kwavudde asaanyizzaawo ebibanda by'embaawo mu bitundu by'e Nakasozi Buddo era abasuubuzi bakeeredde mu maziga. Enkalu zizzeemu nate okukalambira wakati wa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafairu Majezi ne bannyini ntebe ba zi disitulikiti okuva mu Buganda olwa gavumenti okugaana okubongeza omusaala ng'ate nti bo bakkaawo emisaala gyabwe gyayongezeddwa. Obutakkaanya bweyongedde wakati wa Pulezidenti wa Kenya Uhuru Kenyatta n'amumyuka William Ruto. Pulezidenti Uhuru Kenyatta atadde Ruto ku nninga nti alekulire bunnambiro yeemalire ku byaliko ebyokwagala obwa Pulezidenti nti akomye n'okuliira gavumenti munda agiveemu buvi era amulangidde nti munafulubojja atayagala yadde okukola ng'alemereddwa n'okujja eggwa ensi yaabwe mu katuubagiro k'ebyenfuna. Wabula Ruto yanukudde mukama we agambye nti ye kennyini ye munafu n'agamba nti emyaka giweze n'ebiri nga tatuuza kabinenti ate kaakati atandise ebyekwaso. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja. MTN bakugamba weefunire obubonero bwa MTN Senchiu buli lw'oteeka ssente ku MTN Mobile Money yo okuweereza oba n'okufunirako ssente. Era osobola n'okukozesa obubonero obwo bw'ofunye obwa Senchiu okusasulira buli ky'ogula gamba nga mu supamaketi n'empeereza endala ng'okozesa MTN Momo Pay. Kyangu nnyo, nyiga *165*3# olugoberera endagiriro okusasula ng'okozesa obubonero bwo obwa MTN Senchiu. Everywhere you go,
MTN nga bali wamu ne Equity Bank. Osobola kati okwegulirawo akawunti yonna eya Equity Bank wonna w'oli ku ssimu yo.